nga tufundikira omwaka guno. City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo ntayi plus. Mu muzigo ntayi plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo. Omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti. City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka. Jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 ne noti 7 4 oba jangu mukono ku ofisi zaffe okulira na Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga tene mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Abatuuze bo mu Kifumbira Zooni wano mu Kamwokya mu kibuga Kampala bali ku ndeebolebo y'okulwala endwadde eziva ku buligo n'obukyafu olw'embeera gye bayitamu. Kino kiddiridde abatuuze mu Igube n'Etonnya okutandika okusumulula emyala gya kazambi olwo kazambi ono n'akulukutira mu bifo ebikuŋŋaanirwamu amazzi ate bo ge bakozesa ekintu eky'obulabe ekigenda okuttattana ebyobulamu by'ekitundu. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Kifumbira Christopher Mugisha abatuuze tebalina kabuyonjo zimala nga n'abasinga bakyama mu buveera ate oluvannyuma ne babunyugunya mu myala ekintu ekyongedde okuteekawo obulabe. Tulina mu public toilets ezisika mu 6 public toilet tuzina n'abatuuze balina toilet kujjako bamwasanze awantu awatali toilet wabadde wamu wambulidde wano wetuli mu maaso bankudde simu bategeeza toilet teri. Ssentebe agamba kabuyonjo z'ekitundu entono eziriwo nazo zajjura ne zibooga ng'ate ng'ekitundu tebalina nsimbi zireeta mmotoka ezinuuna kazambi ono. Yaleetebwa ekiteezebwa yaggwawo kati kasasiro nayitirira nikisukirira naye emabega tubadde tubeera n'emmotoka at least per week emmotoka zijja ne zitwala mu kasasiro ne tukubiriza abantu ne bamutwala ku mmotoka naye emyezi ng'esatu kuva ziyiseeko kino kyolaba ekizibu kye tulina. Ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga kiwamu ne bannakyewa abakolera mu kibuga bakwataganye okulaba nti omulimu gw'okulongoosa n'okuyoola kasasiro mu bitundu bino eby'enzigotta kunuuna kabuyonjo gukolebwa. Twesanga nga drainage systems zonna zijjudde kazambi ng'ajjudde pipes zonna eziva mu toilets ziggukira myala so kitegeeza twetaaga gadgets ez'amaanyi to protect our workers. Kavera is more and more coming. It's what's clogging up the drains. It's what's creating so much garbage, and it lasts a very long time. And we're hoping we can work with community to reduce the use of Kavera and to rather go shopping with more permanent baskets or bags that they can use. And we hope the people who produce the Kavera will also help to find a replacement for that, because the Kavera is the problem that never goes away. So we really... The problem is Kavera, indeed. So, as it says, reduce. You need to reduce first the amount of Kavera produced, but also the amount of Kavera that people are using. So, for example, yesterday we were in Naturally Quarters, today in Kifumbira for the same project. Trying to do a kick-off campaign to try to have a cleaner slate, a healthier environment. But you realize that each of these settlements have a different set of problems. Abatuuze batubuulidde okusomooza kwe bayitamu naddala mu biseera by'enkuba. Kaakati twesanga ng'emmotoka ezijja tezirina mpiira mpanvu zigenda kutuuka sayidi zeere. So ne twesanga nga abali sayidi zeeri nga tebayambiddwa nga toyi zaabwe zijjula abapangisa bo balandiroodi nga nabo tebalina kyakukola either nga balina kusumuulira wa mu myala. Tubeera ne basula mwala obuki ebiyinza n'okutuleeta obulwadde nga Ebola ebintu ng'ebyo
yalwakuba tebese esingawo unyonyola abantu n'omugaba mwana agenda owa neighbor tebasobola bokitegeera. Abakulembeze b'ekitundu abalala batadde gavumenti eno ku nninga okwongera okuyamba abantu abawangalira mu nzigotta muno naddala mu biseera eby'enkuba nga bafaayo ku buyonjo bwabwe. Tuyiseemu bwemu n'ekitundu kyaffe twesanze nga ekitundu kyo kiri mu buzibu neno tubatera twesinga muna byonna era ne twesegenda okumenya olwaleero tusanze n'omwana abadde aguddemu ne tumujja mu bujja kati embeera eyo kiva ku batuuze benyi ba landlords kubanga beesoola abantu basasula ssente naye ba landlords bakola gwa kujja ssente mu mayumba ne bataddiza abantu kituufu kye bakola ki kye balina kufuna. Tuba tetumwanguyidde bivaamu obulwadde bungi oluusi osanga kolera osanga ebintu bingi abantu tebali bulungi obulamu tebweyagaza bulungi mubaamu ebirwadde bingi so tujja kuyambibwa nnyo nga batuyambye ne bajjamu no kasasiro ne batujjamu ne bamujja mu bantu kubanga wabulabe nnyo ku bulamu bw'abantu. Minisita omubeezi ow'ensonga za Kampala Kabuye Kyofatogabye agamba nti gavumenti yakwongera okusasira ku bantu abawangalira mu bitundu bino eby'enzikota ziyite ghetto nabo basobole okwejja mu mbeera z'obwavu ezisinga okutambulirwako obukyafu.